Era nze kati wende bigambo tebikyankanga. Wanji? Totisibwa na kigambo. Sikyatisibwa na kigambo my friend. Bye nalaba byammala. Waguma omutima. Naguma kiki batangamba gwe kingambe kino tebakigamba. Bantu bayogera, bantu batokomoka omugamba. Bantu batokomoka, bantu banvuma, bantu bambita buli kimu bakinkola. So sina kyesafuna. Tewalaba kumbu ensi ekomye bannaye enkomeredde. Era nagiraba era nenjagala no committing ku suicide. Nayagala ko no committing suicide. Ngabugala kwanje nogana kanette. Ningamba kanette, netamba nako nga noonya obutwa. Byalo ku byalo nga kyenjagala kufa kuvaawo. Notambulako mukubo nga njagala emotoka enkubbe enfe. Ngulabe ensi ekufundiridde. Ganda benfundiridde. Ate nga kisinga okuluma nti omuntu okubeera judged ku kintu abantu batategeera. Abantu tukola nnyo judgment says. Ng'ebintu mubitegedde. Kibi nnyo okusibako omusango nga oli innocent. Momo yakoze kino. Nibagamba lujja wabbye naye nga kituufu tewabbye. Nobagamba naye sabbye ne bagamba wabbye. Kiruma. Nibagamba basebo nanyo osabbi ne bagamba wabbye. Nokatala manja ne bagakuba. Nokanda kulaja nanti banangisa. Mumpayiriza ninga bagamba wabbye. Kati kirumanga ekyo bakisingako omuntu sango nobanga ogukoze I think. Naye ngo kintu kyetakoze kiruma nnyo. Ndoza wanywawo omwenge wabula kunywa njega. Era nabula binywa. Naye tewabikozesa. Omwenge nagezaako. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola. Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala. Traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread, eby'omulembe. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake ekutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Nze lujja omulungi atulaba ndi ne beautiful Momo 19. Ku lunaku olulungi weruti nga smile ziri waggulu. Kasige keeko tunyo twetwa kaviri keeko. Nga n'otuzi tutuyina. Bannange otuzi tutulina tuno. Otwahana. Bw'otwogerako obulamu mpulya nga kyekyo. Kafanyonta naye gwe okalabe twakoze ka brandi. Wabula baba. Akacupa mbadde mututerese. Tuno tuzibaddeyo jjukira nti kati ffe tukola ne hill water. Kati gwe ayagala gali aga class ennyo. Ng'ogenda kali aka hill. Kati gwe ayagala gano agakabe akasamusaamu. Ng'ojja kano. Kasente mbeka kano? Nusuzo 5. 5 ng'onywa amazzi? Ng'onywa amazzi e Kampala. Nange. Anna mwebale. Kale, ye Momo 19. Always obira n'ebitambula. Gwe tuggwako bitambula. Sigwako bitambula kubanga ndi mukyala mukozi. So kati osose tuyisamu mazzi kuba kati nago nze omu kuba influencers baago. Nina okugategeeza abantu bagamanyi bannaye hana abalina emikolo ab'amaduuka bannange weetuli nnyo mazzi malungi nnyo era nga bw'ogalaba ate akacupa tekaswaza kulujja naawe. Kwata naawe n'otambula nako. Kwata n'otambula nako. Nusu bitaano akacupa ne kalabika obulungi. Kalabika obulungi kati ekitwakiwadde obudde bw'ayagala okusuubula weetuli. Aba supermarket mwegali kwegamba hana buli wamu hana water kati ffe tuliko. Mu mbeera y'emu wano we tulisooka oyanjule wondebe ekifo ekinyirira ekirabika obulungi wali ebyokwewunda ebyokweyagala ebyabaliko. Wano tuli ku Dama skin expert Uganda. Ngono omukyala yavudde Dubai. Gy'amaze emyaka gye egiwerera ddala ng'ali mu kukubuka ku byansusu. Akola nsusu. Ne lwakangulwa Momo. Nnyo n'okusingawo. Kubanga kati nange ngenda ka treatment mujja kuddamu okundanga ate siyenze. Ndaba abeeru wano, ndaba ba black eyes biti, ndaba abakataketake, bonna ensusu zaakabwasi. Bonna tubakolako wano. Bw'oba oli mweru, oba oli muddugavu, oba oli wakataketake kyonna ky'oli. Ffe tukolako ate tetwerusa. Bakuleka oli ky'oli. Tukuleka nga bw'oli mu kkala yo. Naye oba alina mbalabe, mugaba, simanyi dark spots, simanyi nina scars. Kyonna ky'olina ku skin yo nga tokyagala.
wano tukijjako ba mukikutteko. Obulamu bugamba butya okutwaliziibwa? Obulamu si bubeera nga bwolaba omanyi bwonsanga nga nkola nzira essanyu lyange. Obuzibu bwange nkwata ku mulimu gwange. Awo bonzise. Asita bakwata ku mulimu gwo. Obonzise. Era mba nfudde. Abakyala bagamba asita okwata ku mwami wange. Nze kasita okwata ku mulimu gwange. Omwami batwale. Ye bibamanyi. Kaspeed keeko oba. Why? Munanga at the end of the day, ne wobeera n'omwami ng'omulina naye nga teolina ky'oteeka ku table tekikola. Ng'omukyala? Ye ng'omukyala. Abakyala bagamba balina bakolerera. Abo ne bakolerera. Ye naye nze 19 neekolerera. Ekyomusajja kijjanga bonus. Muli mu first? Ye muli mu first kubanga simanyi bintu byakwegayirira. Muna njagala sibanvira kino nga mbalinda wiiki ejja. Sibimanyi. Kyogamba omala okukola obanga ovalinga nnyo okukola omwami naddako osobola okuwa omwami ku ssente zo? Bulungi nnyo, why not? No sharing essente gy'okoze? Yes, nsobola, why not? Kubanga mufumbirigana mufuka muntu omu. Kati mbeera muntu omu of course ekirimu oli nawe kiba kikuluma. Era waganye oba olina opushinga ku munno naye waganye wo naakupushingako. Njawulira ssente ez'ekikyala ezo zemwogerako nti ssente zange za kikazi ne ku ezo gwe zosobola okuwa omwami. Nze sirina ssente ya kikyala. Kyekyenjawulo kyennina oba ndi musiru oba ndi mugezi simanyi. But sirina ssente ya kikyala. Zonna z'olina zikola byonna? Zonna zenna zikola byonna. Tosobola kugamba nti ndi waka amasannyalaze gaweddeko yaka omwami taaliwo ne ŋŋamba nina ssente ya kikyala. Ssente yange kanjesigaliza? Tekisoboka. Ate sobola genda mu supermarket ng'omwami ampadde ssente ningenda ne nkola shopping ngenda nga ssente zampadde tezimala nga ninamu ezange ne ŋŋaana okuzitoopingako. Oyongerako? Nyongerako. Era omenga tasobola kubeera nga ali stuck somewhere. Ngoba anything oba mulimu gwe nga waliwo waganye nga yeetaaga push ne sitagimuwa. Omusindika. So sirina ssente ya kikyala personally. Yego okusinziira ku kyolowooza ssente ze bayita ez'ekikazi zikola biki? Engeri gye sirina ssente ya kikyala. Tomanyi kye bazikolamu naawe? Simanyi kye bazikolamu. Oba ekola ki? Maybe alina ssente y'ekikyala oba omwami aba tamulabirira bulungi simanyi. Tumusanga nti aweeredde ku baana be. I think baweerera ndowooza zibeerawo kubayambako mu bigwa bitalaze. Ate leka ne ziwera ne zibeera ye. Yes, ne zibeera ndowooza ne zimuyamba bajja tunnyonnyolamu awo. Bazitereka ye Momo taziina. Omwami waffe agamba kiddakisi? Omwami talina tabbu. Ali bulungi. Manyi mbadde ndudde bakyekingako ababiri. Leero tukyekinzeeko. Pasi kati byafuuka byalongo distance. How? Wagira ano manyi mwami yafuuka naye bizengako. How? Business zamutwalamuko. Tero mubuzo waaye ndiro ndi mu kibuga ero siriimu leero mwendire nkyo siriimu. Naye nze mulaba. Nze mulaba. Omusanga eri gyali? No, tubeera ffenna. Yeah. Kiri kitya? Eki? Kyennyini ekyammwe? Kiri kirya. Muli kirya? Essanyu keekanyiriro? Keekanyiriro n'essanyu. Omanya twasembayo n'Abannayuganda bangi nga byamaziga sikamuguwa naye kati happiness. Tebyali byakusika muguwa. I think story gye nanyuma ye yankwasa ennaku ngayo but tebyali byakusika muguwa. Kubanga era ne mwagira we were together. Empozi mwali mwenna? Yes, twali ffenna. So I was just telling the story about what had happened. Okay, before. Yes. So mwali temuludde nga temundaba kati ne mumbuza ebyayita. Kati bye byanfula emotional. Ndinkaba but it wasn't nti oba nali tewabandesseewo nti nali neegayiridde kuddiza no. Actually nabagamba nti nze heartbreak oba eyo break up sagiwulira because nali ndi nnyo mu biri ebya business. Nga bwe nti omuntu akwata ku business aba nkuteku. So baali bakote ku business yange. Doza byali bisinga n'okunkaabe. Nyina kintu kyenjagala oyambe ku Bannayuganda abatulaba abangi oba sharingireko. You know, at times tufuna depression. Yes. Mu bulamu bw'ensi disappointments zibeeramu. Owa handling otya situation ya being depressed? A situation eyo first of all nalina ba therapists. Naye nange personally nasooka nenzikiriza
acceptance. Yes, I accepted nti ekibaddewo kikoze ki kibaddewo. Ne ngamba kati nzizaako ki. Of course kyasooka ne kihitinga down, ne mbeera down, ne nsooka ne neevaako, ne nzirako ne mu kyalo. Byali bingi naye at the end of the day anti wange nangamba ne bw'onookola otya. Kya happenings weekiri ne bw'onodduka n'ojja n'obeera eno mu kyalo gye tuli. Ate obeera oyongera kwongera kwonoona mbeera. Nangamba todduka bizibu. Tebabidduka. Yes, be facing. Nangamba genda oba omuntu ayogedde kyoba akoze kigumya mutwe. Era nze kati wende ebigambo tebikyankanga. Wangi? Totiisibwatisibwa na kigambo. Sikyatiisibwatisibwa na kigambo my friend. Bye nalaba byammala. Waguma omutima. Naguma kiki bataŋŋamba gwe kiŋŋambe nti kino tebakigamba. Abantu baayogera, abantu batokomoka omugamba. Abantu batokomoka, abantu banvuma, abantu bambita buli kimu baakinkola. So sina kye saafuna. Tewalaba kumbu ensi ekomye bannaye enkomeredde. Era nagiraba era nenjagala no committing ku suicide. Nayagalako no committing suicide. Nga bugala kwanja nogamba kanette. Ningamba kanette, netamba nako nga noonya obutwa. Byalo ku byalo nga kyenjagala kufa kuvaawo. Nentambulako mukubo nga njagala emotoka enkubbe enfe. Ngulabe ensi ekufundiridde. Gandaba enfundiridde. Ate nga kisinga okuluma nti omuntu okubeera judged ku kintu abantu batategeera. Abantu tukola nnyo judgment says. Ng'ebintu mubitegedde. Kibi nnyo okusibako omusango nga oli innocent. Momo yakoze kino. Nibagamba lujja wabbye naye nga kituufu tewabbye. Nobagamba naye sabbye ne bagamba wabbye. Kiruma. Nibagamba basebo nanyo osabbi ne bagamba wabbye. Nokatalama ne bagakuba. Nokanda kulaja nanti banayingisa. Mumpaayiriza naye nga bagamba wabbye. Kati tekirumanga ekyo bakisingako omuntu sango nobanga ogukoze I think. Naye gwe kintu kyetakoze kiruma nnyo. Ndoza wanywawo omwenge wabula kunywa njega. Era nabula binywa. Naye tewabikozesa. Omwenge nagezaako. Otte ebirowoozo. Nagezaako naye ngerowoozanga ng'ogunywedde naye era bw'ozuuka otandikira wakomye. Ng'omaze onywa. Muyo n'otandikira wakomye ate siri mukazi munywi wa mwenge. So noza nakikolako for 2 weeks. Nangenda okuba nga it doesn't help. Adding up. Ningamba kankite. Nga kati I have to be strong. Nengumanga omuntu ne senga wange nangumya. Senga wange yabeerawo nnyo. Then my other friends ne babeerawo. But back then nzijukira emikwano waliwo egyali gikuliddemu olukwawo. Gyali mingi. Abantu baakuvaamu. Banvaamu nnyo. Naye wabasonyiwa? Nsonyiwa ate nkola ki? Mbasonyiwa kubanga bambi baali tebamanyi kye bakola. Abantu banvaamu nga ddala wennaddira ddala ku zero. Nga ne bw'okubira muno nga mpaayo omutwalo. Ayinza okukuwa leero naye nkya. Talina kyagamba. Ye n'agamba ono bizibu family ngeri olumweza message oli asobola ogiblutik nga n'amala omwezi nga takuzeemu. Banamala weeks nga 2 nga takuzeemu ne wakati nga communication. Naye nga abamu wali obayambye nako. Nnyo. So nze sina kye saayitamu kyova agambye nti kati kizibu nnyo omuntu okukola ekintu ne kimuvinga. Kizibu. Mbw'ojja onvumye embu ng'ambe embu gundi anvumye embu nkaabe wowe gundi anvumye it's a big no. So tudde emikwano ogitwala otya? Situation gye nayitamu yandaga my true friends. N'abali fake. Kubanga I believe bw'oba mukwano gw'omuntu no matter the situation olina okuyimirira onosigala ku side ye. And I do much appreciate abo bonna abayimirira nange to date. Paka leero. Yes. Momo yalifudde. Momo mbebaza nnyo mikwano gyange njebaza. Era njagala nnyo. Naye n'abo abanvaamu tewali kitabja na nsonga. Katonda alina ensonga lwaki embeera eyo yambeerako ate alina ensonga nandaga lwaki yandaga abantu abo wiwe balina. Maybe nali mbaagalana nnyo abamu nga tebakimanyi. Nga mbeesigana nnyo nga maybe one time nandikoze n'ensobi nga ndowooza bannange. People we call friends tetulina beemaliramu nnyo. Mpozi bw'oba wali otuseeko mu kizibu n'olaba mikwano gyo then abo bw'olina okwesiga. Naye nga tonnatuuka mu kizibu do not trust anyone. Nkitegedde?
toyitanga muntu yenna mukwano gwo. Kyono kyali wange nnyo nfanfe. Kyali wange nfanfe nze nina abantu people that let me down. Nga nali mbesigamyeko nyongera manyi ngoli ne wankulesi nanga Momo mpaka bukadde mukaga nga so boy yaringa nga sebuza na ku muntu yenna. N'omuwa. Nemuwa. Naye bwe nafuna ebizibu. Bebasoka n'okudduka. Ne badduka tetumumanyi foni. Tetumumanyi. N'otukanisa n'omugga gundi. Nakuwola bukadde bwange 3. Mbeera ngambi wali mpereza ne bamitwala 5. Nagamba Momo sente sirina. Kakirabe nenga jukira nze nkwatira millions zange 3 nenga kuwa kitegeeza oba business woman oba businessman. Ayimiridde. Ne kati bwe ntuuka okubeera mu kizibu nenkusabayo n'emitwalo 5 noga ne 10 oli naagikuma nenga atudde ku bukadde bwa 30. Nagaano kuwa. Kati nze abantu nabala mu buli ango. Nabayiga. Era kati saako yange even before saako yali ntulonera kuba nti nalina mutima mugabi, mutima gwa kisanti numirirwa nnyo abantu. Oli bwajja nankabizibu nga nyanguwa. Naye si buli gwe namba nti yali mukwano gwange nnyo ku lusegere. Kubanga mikwano gyange nnyo they are doing well. Bali bulungi. Bali bweru. Boyita mikwano gyo. Yes. Abayimiridde naawe. Yes. Bali bweru. Ne kati banabala they are friends but not these tight buddies. So naye munewe batebankola. Anyway bwe obulamu. Katono nnyo still kwe ensonga. Abantu kukiri kyoyogeddeko abantu banywa omwenge abantu bejjako. Yes, with experience bw'onywa omwenge oba n'onywa endaga n'ovaako olw'ebizibu oba mu future yo mw'ozannyira. Nga tenyina ebizibu. Yes, kubanga labayo bw'onaanywa no getting addicted. Kyobadde tokola luli. Ogenda kuvaako luje andizemu n'osituka n'obaako kyokola. Now look at me. Look at me. Here we have. Yes, singa nasalawo okuluzinga myself olw'ebizibu bye nalina. Kati nandibadde nsobola okufuna akalango ka hana. Nalifunye okulangira skill expert Uganda. Nandifunye endorsements zonna ze wakansanga bukyanga onsinkana nzira. Sali zifunye. Maybe mwali nsanze ndi mukyalo ntambuza na kigere nga navaako. Erije wali odduse wase. Nali nziruse wasenga mukyalo eruweru. Nti gye mwali nsanze. Tokulirako na mukyalo. Nabeerayo. Nabeerayo. Wakulirako mukyalo? Eruweru. Kati bali mayoli wa mukibuga. Kibuga byali bya bukulu. Kale navanga mukyalo nenzija mu kibuga nenzira mukyalo nenzija bwenti. So nakibalansinganga. Okay, awali oyina kudduka mukyalo. Yes. So sandibadde kino singa nasalawo nenga akambere ku mwenge. Bwo gukujjako justice awe naye trust me tegujjawo kizibu. Just gukuyamba wo badde okaaba n'onywa ne weebaka, that's it. Naye bw'ozuuka era otandikira wakomye. So omuntu yenna bw'ofuna ebizibu nga benayitamu, don't lose yourself. Sigala ng'ogumye. Wabula n'onya ogambe nzize ntya engulu. Facing ebizibu kubanga nze nadda imagine omuntu yali yeevuga omuntu yalabeera mu bulamu obulungi nodda ng'oli ku kigere. Naye natuula butuuzi ng'omuntu ne ngamba okay kanzire ku boda aseke. Naye olwokuba nti nali kimanyi nti Katonda teerabira abantu be. Ne manya nti one time bwe nasituka ne mbeera aggressive Katonda tajja kunzijukira. Tomanya gye nja okufunira omulimu nzire mu nsituke. And here we are. Oli mukozi onyina. Here we are. Nze singa wandako back there now before ne wanzijako interview oyoya. Wagenda ovayo ngomaze nakweddaabula. Yes, era newe ebbanga nenga kati ennaku ekomya amaziga gakomye. Kati kwefaako kuddamu kufeesinga abantu. Ate omuntu yali yamanyira saagala ajje ng'ali disappointed. Ngagamba yimo mwalayika mujja wa fedinze. Ndowooza kye mulabeera mundaba ndi mulala. N'ekyo just nakisalawo obusazi mu mutima gwange. Ne neewaayo ebbanga lyange lya myezi nga 3. Ne neerabirira bulungi nnyo. Ne ndya bulungi emmere yange. Nenga kati now sawa ya kukola. Then issue y'okwogera speaking out. Ekikuli munda ne kifuluma ebweru. Osalawo otya? Nsalawo ntya ebiseera bisinga bagamba a problem shared is a problem solved. Bw'ojja n'oyogera mu bantu era nze bwe nayogera mu bantu nafuna abantu bangi.
bambi Momo twali tukujajinze bambi twamanya okitegeera muntu najja nakugamba kino nakiri ate kyanyamba nti najjako badde ekintu ekyandi ku mutima nekifuluma so kirungi nnyo omuntu okwogera yogera kizibu provided kyogera ge mazima ate nga bw'okigamba bibatuufu ng'ate bw'okigamba bibatuufu we don't care kwani atakitutte but trust me aba wajjo kitwala bwe kikwata kajjo kitegeera so kino kyo kyanyamba ne kinyongera confidence jukira oli nava mu mawulire ng'abantu banvuma kati na sharing my story ngogenda okulaba abantu bambi tusonyiwe we judge to you bambi sorry bye waita mbiki ate ne bikongera confidence that's how I gained back my confidence nenziza obulamu ninga okay kachino nino kikuba nenkiddamu buto ogenda okulanga ofuna wana akalimu Momo banenga wabula banange nga abantu nga obamanyi nti nali mbakolera nina kuita Momo nga wabula tulio ka product kano jangu nogenda nga obugata malizanga igwe tulaba nampikinze up obulamu ndaba buzzeewo bulungi kanjogereko ne ku nsonga y'omwami okubanga omufunira bebi bizinesi tetutwalira ddala ne tulerabira obuvunaanyizibwa ebintu by'okuzaalibwa bya katonda yamanyi munnange era omuntu waba nga aluddewo okuzaala ebiseera bisinga katonda yabamanyi lwakiruddewo kate kuobeera n'omwami wo ng'obeera naye everyday lwaki batozaala badde nkyebuuza kakitegeeza katonda aba tanasalawo naye waliyo olusi naffe abantu twekubira pulaani ku nsi n'ogamba nti kanindeko business naye I think nandwale nenkubira pulaani banaye ebbanga nga ddene ebbanga lyo litambula temulowoozaako nti kati nemba nali nekubira pulaani yavaawo dda tokirowoozaako gwe ebbanga ddene so tugambe nti bye bebi naawe omwagala n'omwami amwagala Momo kibuzaabuza ekyo ate how wanti bebi omwami we amwagala kiki katonda tanasalawo tusabe ate tetuyinza mu question nga katonda lwaki tonasalawo but nga muli okay for now very why not no pressure no what pressure yaki abantu betekako pressure baba mu kyalo baba mu kibuga I don't know olina omusanga yataddeko pressure sinazaala omulala gamba ozaala ddi omulala gamba nzaalira omulala gamba biba bingi nze buli kyenkola kibaamu katonda era ekitabadde mmanya lwaki bwe kitabadde siwaalira ate banne lwaki tekize kati no I don't nze buli kimu nkimanyi nti katonda akikola mu budde bwakyo era ekiba kitazze katonda aba n'ensonga kitekize mu kaseera ako so newemba njagadde mulimu nga ngenze nengusaa ne batagumba nebaza katonda kubanga ye aba alabye ensonga lwaki kiri bwekiti lwaki tebagumpadde maybe tunoonya emirimu naye nga tumanyi byogenda sangayo bantu bogenda kukola nabo nga tomanyi bigenda kubaayo tomanyi biki byogenda kujjayo nenoddeka nokawo omulimu guganye kyokka at the end of the day bw'otwala obudde bwogenda okwesanga ng'olina ebizibu by'osanze ku mulimu ogwo noga okay katonda yali amponya bino so anything buli kimu nze nkikwasa katonda yakuwonya ki mu bya TV nga wabyesonyera ddala mayi birimu okuwonya nyinza okuwaalira nyinza okwagaliza kuba oyugumu ku bawala abaali basobolera ddala kiki bambi batakuyita butakyayagala kuwola nze nyinza no tubeere honest wola anyinza okubula TV empita ndabako n'akafaananyi ng'oli ku NBS lwaki oyagala okunsima photoshop nga mbeerayo ogendayo waddamu mabega mu byuma no ebikyomusitere kwagala bishayina nga tebinnaggwa okulabako tuba twagala kukulaba wali ku screen maybe sinaba ready kubeera ku screen awo ogamba tonaba ready ebikola ku bano ba intern nga tonabeera ready kubeera ku screen no like nga mpulira sinabeera confident enough kati eno confidence gyoyogeza ogijje anti kati eno siri ku lutimbe gagadde buli lunaku naye ndi nonyumira ku TV bangamba naye mwana gwe naye nti abawala abasinga obasinga to me
to you. Thank you, Simani. Mandi wakankanya TV mbesera. Jo najikankanya kituufu. Bwotule wakatulaba nti gwegwe tumisinga ku TV. Tulaba gaps ngola abawala banno bakola. No, okay, sometimes I do miss TV. Yes, more so ku interviews nakolanga ku ba celebrities. Olusenzo okulanga ekintu ekitambudde bulungi noga yi. Singaza ali awo. Nalabo omuntu aliawo akuba plaster. Nogamba nedda alimbyemu wano. Singa kiriwe sinaye. Nosawa nokkirize kubo lyolimu. Nezo mukubasabo ofune wotukuba mu TV. Anti katulaba TV nange njagala kale nandigambye njagala naye TV ate zinjagala nti oli abakwagala buli lunaku. Abakwagala wategga oli busy. Yes, abakwagalawo daily. Era obujjukira nayo nali ku BBS nakolangako show ya daily naye netukere emirimu nejinsalako. Ya daily nenjivaako nengamba kasigale kwene ya once in a week. Olw'emirimu gyange emirala gye nkola. Gibamenye ate of course omuntu enaagala wasinga kasente. Kituufu ekyo. Balaba wala omwayawukanira ddala bano ba Diana n'abatanzi Florence n'abijjaabo. Kuba bo mmanyi n'emizannyo bazannya ate wali ozannyo. Nze muntu bwe nzija ku mulimu mba nzize kukola. Era tuseka Luja, how are you? I'm fine. Ng'onyumye bwe bityo then nensigala ku mulimu gwange. So that's the kind of relationship gye nina n'abantu. Era nze wanedako ndi wa maka ga gundi ku birthday ya gundi. Kulaba na mwami yes. What business? Tulaga nti investment. Yes, so nze sibeera mundoza, that's why tetuconnectinga nnyo kubanga era omuntu embeera mukono nyumba lusimeta agogendako out kadina oba mugendeko ka party oba ka birthday party oba simanyi ebintu by'abantu babeeramu. Nate kati nze munaye ndi muntu indo person. Ndi muntu wa waka. Bino byokuzanya drama abivirako dda. Akyalina budde bwalina. Oluse wampuliranga calling yange teriyeeyo. Byakuzanya zanya ebyo. Ndaba ebintu ebyo. Nze bwe ntulatude gwegwe missing. Bano ndaba baana ba romantic awo nga ndaba Momo. Bantu babingamba naye I don't know. Simanyi. Nze nkubulya tewe mbuzabuuza abantu wano finally nga nkuta. Nti Momo mwali mwagadde omulala ku mizannyo gino egirimu abawala abalungi. Abantu bagamba bugambi nti tumumesi. Aluddewo. Kati wadde agala nzanyirewa. Mu bano ba romantic. Jalo Jose. Mwami Lubo wali mukulaba. Wanji tata? Mwami Lubo walaba. Tulabibwa ensi yonna. Alaba. Awulidde nga bakonye kwa romantic. Ninawo omuzannyo wange wano Mwami Lubo aliwa. Yali. Bw'oba kyonjagaliza nja kuzannya. Ojazannya? Amina weebale nnyo. Onatukolera omwaka. Aye. Skin expert basangibwawo. Tusangibwa waneno Kitintale. Wano ku Port Bell Road. Old, yes. Kukatale. Kukatale gwe kasita otuuka. Tuba weetuli n'ennamba zaffe ez'essimu era zigenda kubeerawo ku screen zonna bazirabe. Ne bannayo n'omukyala akola skin. Naye kenyini nyine enyirira kyanyirira. Njagala abantu bamulabeko. Tumuleeteko abantu bamulabe. Mubaletera naye bamulabeko. Omukyala anyirira ebyaddala. Omanyi waliwo omuntu w'oyinza okulangira ebintu naye nga naye bannange bw'omulabako amaanyi gakuggwa. Naye nga neeyiye. Naye munanga omukyala ono anyirira. Ebyaddala ate era nange mulinde ngenda kudabolinga bwenfaanana. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa. Nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya
wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.